yo okweyongerayo okugenda mu bitundu nga Nsuube Dandira ate nga ekkubo lino era ligatta ebyalo ebyenjawulo omuli Ikikoza Wantoni n'ebirala bali mu bweraliikirivu anerweza bali mu bweraliikirivu olw'embeera y'ekkubo lino abakulu aba munisipali ery'e Mukono lye baviirako ddala ekkubo lino bw'oliyitamu okusigirako ekifaananyi kitono lisobola okutwalira ddala paka ere nabuti mu tawuni oba abanje bamanyi nga ewa Ssaalongo John naye kaakati abagoba bodaboda abayita mu kkubo lino obudde obw'ekiro ssaako n'abatakisi bagamba nti bakooye okugwa mu mwala gye buvuddeko gavumenti yafulumya ensimbi obukadde 684 nga buno bwe bwali obw'okukola omwala guno okuviira ddala mu katale akakame Valley Market nga bulina okuyitamu paka mu Kigombya era omwaka ogwere twakola emboozi eno waliwo okusika omuguwa ku nsimbi era kyawaliza n'abakulembeze abamu okusonda ensimbi minisita General Katumba Wamala ate kye yawakanya olunaku olwaleero osazeewo okujja okolera mu kifo kino okwogerako namu ku bagoba bodaboda abakolera ku luguudo luno batubuulire kusoomoozebwa ki kwe basanga ku luguudo luno bagamba bakooye okugwamu mu binnya bino ate ng'abakulu aba munisipali tebeefiiriddeeyo amukulu oli ku TV tubulire embeera ki muyitamu mu kkubo lino embeera mbi nnyo nnyo ku kkubo lino nti bino ebinnya tusigazaawo ekigoma kimu era kigenda natusuula essaawa yonna tugwayo essaawa yonna kwegamba tunyulweyo bunyulula mu mazzi era enkuba weba etonnye ku kkubo lino ate kisukka nti amazzi go gatutwala butwazi ne pikipiki zaffe n'emmotoka era nazo era tuzinyulwa bunyulizi wano mu mazzi era buli gwe tugambako agamba nti lino ekkubo lya division nti lino lya municipality olugira nti lya district kati awo batuleka ndowooza tufuneyo emiti nga luli we twakolanga tube nga tuyitawo ku miti naye ekkubo lyobbi nnyo buli omu alyesamba bwesambi ogambako kwerosi ogambako bagamba nti lya division nti ekkubo lineno lya municipality nti lya district kati awo kati awo bano abawansi bo kye batukoze bo batukola ddala bubi era tupulaninga gendako ndowooza wa LC5 eyo ndowooza oba yanaatutaasa mwabakolera ku stage eno ababodaboda mwabakolera ku stage eno ababodaboda kusoomozebwa ki kwe musanga okusoomozebwako tusanga kwa essaawa zino eno nti lyo liweddewo era kati tulabeka tugenda kugwa ndowooza buguyu eno mu bikonko kubanga n'emmotoka yennyini teyitawo kati ate kufa abapikipiki ndowooza tupulaninga kubayo miti ng'ena tube nga tuyita ku miti awo kati stage gye tugenda kubanga gye tutuuseeko eyo kuba emiti nga we twakolanga ku lyerweza awo batwesondemu nga luli we twakola Mwami Charles James Sekubuge olw'embeera yakadde etwala kantindiggwa sigenda kusukkawo awo naye nga bala ebifaananyi byaffe embeera ey'ekkubo lino bwe lityo liri ekkubo lino lyali ddungi era ng'emmotoka ziyitawo ng'abantu bakozesaako okukendeeza ku mugoteko gw'ebidduka naye embeera kati gye gulimu abakulembeze buli omu agamba lya Central Division egamba lya municipal so kati abakozesa ekkubo lino ne basigalawo nga tebamanyiwa wakuddukira atamanyiko ino bw'oyitawo mu budde obw'ekiro osobola okubaliriza ng'ogudde mu mwala nga bakunyuluddeyo bunyuluzi bw'aba nga mukama akuyambye ng'omufunye. Over to you Charles James Sekubuge ne Jennifer Fulfiga. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.